naye excellence wabata ne bakuvaayo naga nti nyanukula ku mboozi egamba ebyo byali si bituufu bye bagamba ku Naduli nti njagala kumutta ne list gye baafulumya kitawe wendi nkubala nti oli mutemu gye tuli ate oli mutemu oli kitange ate era neyo list abagiriko oli mutemu kubbo ebbanga ly'omala ng'osirisa yanukula isa amateeka n'ebiragiro byammwe nga bivaalinga kwabo bye biteekeddwa okukwata Naduli yakola ki Owekitiibwa Kasimu Nakibinge simuuliranga muze gwonna okujjako nga byamunda ne His Excellency the President wakyali olunaku lwonna luvugattibwako nti ojja kudda buto era ojja kudda bujja. It is impossible. Likewise nga naffe abajja buli oluyitako terugamba nti okyali muvubuka. Ekisa ky'enkomero kiba kinaatera okutuuka walibeerawo okuddiŋŋana embiro n'okumanya kulweyongera nti ebigambo bye tuddiŋŋana kyekyo Bayibuli kye yayogerako nti akaseera kaliba katuuse ak'enkomero nkusembera kwako wajja kubaawo okuwansiganya kw'ebigambo n'ebirowoozo nga kungi mwe muligenda okujja okuba nti okumanya kwakweyongera. Naye kye twetaagamu kyekiriwa nti olwaleero mu mbeera gye tulimu baganda baffe abali mu buyinza babukozesezza mu nkozesa ate yooli ne kyondi yategerezaamu okulutu namutegeeza nti wazaalibwa ng'ennaku zikyabula. Na bino bwe bibadde bitambula ebyobufuzi byaffe mu ggwanga nga bw'obiraba bibimbe ne bifaanagana amata. Bobi Wine, His Excellency the President, ne tujjanga tutambula mu ntambula efaanaganako bwete bwetu bwe tuzze tutambula mu byobufuzi byaffe nga tutaddeewo mpisa ne tutaddeewo bikolwa tetutaddeewo na bukkakkamu eri abo be tukulembera. Ebyobufuzi bwembiraba kati ye introduction gye mbadde mbawa nze kambawo entegeera yange mu byobufuzi byali badde biteekeddwa kutambula bite. Naawe we wajja bwetu bwe twakuyimbira ennyimba zeezimu kitawe tubuuza lwaki tuzze tudeterioratinga step by step si kukwagala nti kwekungi ate okukukyawo kwe kujja kweyongera. Question weri mu NRM lwaki kiri bwe kito. Abu Mayanja yakuba obwami Ssaabasajja Kabaka naye ng'akitegedde bwabaddewo ebibadde bitambula eno emabega nga bagamba omuzungu waava mmwe mugenda okuddawo kwe kusambaaza biri ne bayingira mu political parties zino naye nga essence n'obutegeevu tebubatutteeyo ate byakulya byebyobufuzi biri mu ggwanga yo. Yes ndi wa party ya NRM naye tetuli wase n'ebyo byetaagibwa tetunnabitunulako. Omuntu wa wansi abaffe eggwanga lyaffe ebbanga lyonna ffe nga bwe mutulaba abantu be mukulembe tulina bye twetaaga ebiteekeddwa okulowoozebwako ng'eggwanga eritugattira awaki naye ate mmwe ebirowoozo byammwe bifaananye byayona namukwata kkubo ddala. Mikono gyaffe na Flashlight Channel Uganda tweyanziza okutwagala mwebale okwekumirako mu kutu gaffe omuganzi. Tusiimira ddala okutufollowinga advice amu ne comments. Omanyi twebaza nnyo mwenna mikwano gyaffe abali mu Kampala, abali e Bulaaya, abali naddala waliwo mu abali mu Oman, Abu Dhabi, ne Middle East mwatugambako tetabatumira mbatumiddeko olunaku olwaliro Mukama atwadde omukisa tubajjukidde okubatumirako. Twebazaako ne mukwano gwaffe oyali Bungereza naddala mu Manchester brother wa Aisha Lutale Jagwe tukwagala nnyo watugamba tetokutuma tukutumiddeko olwaleero tukujjukidde munnange oli mukwano gwaffe Aisha gyali eno tukakalabya emirimu gyonna Allah akyatwadde omukisa tukyali balamu. Twako ne mukwano gwaffe oyo www.tami.ug atunda ebintu ebikoseddwako mumwettanire agule ebintu byammwe n'oyo mukulu gwe bayita Ajika Koma naye mumwettanire omusajja oyalumba abasabira mubeereyo nanga nga twabategeeza nti tulina abantu betera okukyaza ku mukutu gaffe abantu abasobola okutuwa history owa Uganda ne Uganda okutambula n'ensi nga bweri si buli muntu sobola mukyaza nedda naye tulaba abalina ebigambo ebisobola okubazzaamu amaanyi n'okubatwala mu maaso. Y'omu yekka omukwabo n'obudde obusinga yagamba nti ye tajjanga professor naye ajjanga oyo ebigambo kugamba tuwayawayeemu ko tulabe gwatakkiriziganya naffe ekireke anakkiriza naffe tuwe ekigala kiganye teeka wansi. Ye gwe bayita Honorable Jakana Naduli wali tumusanze Mukama kyamwadde obulamu
nenge tugaza ko kwebuuza nti emisango mu Uganda jwadde bakoja petition okwo abantu ngaba wabira emisango mingi abamba jiwangula abamba jiduze ngamba bivaako bintu tukikecho ni ate omusango ogusingayo amanyi gwadde abantu babiri yo President Museveni awamu ne Bobi Wine the gladiator ghetto man netwebuuza eno petition enegwa obategwa nekiraba kati ebintu ebiwedde kati politics agenda asebengera bwati agenda gwako kofe katugendeke wa mukuru honare batunyonyole embeere ene eriwe sawa zino mu Uganda mu byobufuzi agirabawa omukuru sebo osula yotya bana Flashlight channel atira bana YouTube nemikutu emirala mbebaza nti ebbanga lyonna mulaze ate bana Uganda ne TV za bulijjo kye batasobola kukola nemuwe ekifaananyi ekirungi ate ne mubanga mugezezzaako okubaayo gye muli ne mugoberera ku mateeka okusinziira n'okusukka kwebyo bye tulaba ku bannamawulire abasigalidde nti wano mwagezaako okwewala emigozoobana egyakuyingira awatagwanidde bakigudde wate ne twogerako mu mpisa esinga okuba ennungi bana Flashlight channel abali sides eyo mbalamusizza nnyo ate n'okubeebaza entakera mu butakoowa ne mufaayo kubuuza aheebwa tuleetire ku gundi aheebwa tukola ne kino Dr. Jitabwa kola bona ne kubanga mufudde ebbanga ddene ku lw'ensonga eyo nja kubasaba nti nga bulijjo Bible kyembategeeza yategeeza Danieli tiwange gwe Danieli bikka ku bigambo ssenaakabonero ku kitabo kubanga ekisa ky'enkomero kiba kinaatera okutuuka walibeerawo okuddingana embiro n'okumanya ku lweyongera ebbanga lyonna introduction nga bwefaanagana si kubula kwa bigambo naye olunyiriri olwo lukulu nnyo nti ebigambo bye tuddingana kyekyo Bible kye yayogerako nti akaseera kaliba katuuse ak'enkomero nkusembera kwako wajja kubaawo okuwansiganya kw'ebigambo n'ebirowoozo nga kungi mwe muligenda okujja okuba nti okumanya kwakweyongera nabwe kityo nja kubasaba kuba abawuliriza abalungi tusobole okutambula nebyo bitweredda mu maaso Katonda abampira omukisa weewaawo yoyo Honorable Jakana kakati ekiwe mukulu Jakana banna Luweero bali batya Luweero terina tabu naye nga ate teyawukanye na bitundu birala obutaba na tabu byonna bye tuyisibwamu n'ebitundu ebirala bibifunyeeko ng'oggyeko exception egamba nti twalwana era ebitundu bino byayononebwa ebintu bingi naye amakulu kyategeeza nti ate omugaati guli bagwaffe ffekka nga bannaluweero kale bwe tuba tukaaba tukaabira wamu tewaliiwo nnyo njawulo gyoga nti the exception bannaluweero gye baafuna nti yeeno tukaaba mu nkaaba yeemu nabwe kityo nti nsi generally tufaanagana weewaawo muzeeyi taata ali atya taata twakoma muleka nga tali bulungi okutwaliza wamu nanti oli egamba mu lugero oluganda nti musaayi mukadde tolekanga ddagala lyo amakulu nti ebbanga lyonna obukadde buzaala emize emyaka 78 gy'alina buba bukadde era abawangadde ekitegerekeka kale bwe tuba tunuulira tukyambalira mu bakuze bukuzi weba tutandisa mumuteeka mulevega nti mukadde weewaawo kale mu nkola eyo obulamu bwe tebubadde bulungi olw'erinnya okumuluma second the stress ebadde maga ku episodes zetwakola mbu ate mutwowe ayagala kumutta nabanga yeebuuza mulingero omuntu bubeerawo noga naye sibitegedde ne Yokaana yagamba nti mazima ddala singa namanya nti Kristo gwe baali bayogerako nga yafukibwako amafuta naye saamanya bankisa naye nga nnakula naye kale mu nkola yemu ye Hajji ekintu kiri kyalimu abuuza nti ddala ebyogerwa bye byo bisobola okuba ebituufu naye yatununaga nti lwaki oli atuuka ku element erowooza ekyo anzijewo ndidde kyekikye so nekyo kibaddemu ekiri kale mu nkola eyo niba bibiri nti erinnyo limulumye ne stress ebadde ekyaliwo naye oba oli awo tukyali balamu okulaganyisa kw'ekigambo oli yagamba nti mazima ddala nga bwe nalinga ku Aloni ku Musa naawe Aloni bwe nja okukutambulirako kale Katonda bw'azzaakuuma abasigalidde mu byobufuzi oba oli awo bw'alitambule ne ku nju yaffe eya Hajji Naduli Katonda akyageze bw'atyo amiina oyo gwe bayita Honorable
abantu bakwagala nnyo ebigambo ebikuvaamu bibazaamu amaanyi ate bibasanyusa bagamba oyogera bulungi era mwenna tubebaza mwebale kwagala Jakana Junior Naduli Junior ono yaliko nno anytime tumusuubira mu parliament omukamange mubezi waffe kakati tunalebo yes twogere ku Uganda eno nga bweri esaawa omanye emisango gibadde mingi petitions naye nga ogubaddemu eggumba guno gwa president ogwa Bwiino awamu ne Tibuhaburwa mbu babijeeyo emisango bakoze withdraw kakati kugwe ng'omuntu ate nga lawyer ate psychologist olaba otya status y'eggwanga bwetugenda oba tuli mu bintu kika kino Bwiino yakkiriza bannanopo bakkiriza ensi ekkiriza tuddawa gw'okiraba otya gwe nga kino ebbanga lyonna ebyobufuzi bifaanagana ate era tewaliwo nnyo kyanjawulo mu bigambo biteekeddwa kuteeka okujjako bibeera bitwisting oba kunyoolezebwamu n'okijja n'okiteeka ku leveeri ate era ebyobufuzi biringa bwolaba olulimi teruba wamu naye ebbanga lyonna amakulu tuganoonya nga tussaawo ebigambo eby'enjawulo nabwekitemu ebyo bitambula nja kubawayo ka scenario kamu oba katonotono katugenda tunuuliramu nga ate tunnatuuka ku nsonga eyo naye nga kajjayo bulungi ekifaananyi kye nnaaleetaaze mbategeeza ebyobufuzi bwe biri ate era bibadde biteekeddwa kutambula bitya gwe naawe bw'obiraba komenti yo gy'oba ossaawo naye mu mwaka 1963 owekitiibwa Akbar Nochon yali wa kibiina kya UPC ng'ate era mulango n'agenda avaamu statement embi evuma owekitiibwa Okulutu yali wa DP ate ye ava mu West Nile esaidi zeeyo bonna bava mu saidi y'emu naye ono mu Madi era nga West Nile ate oli yali wa UPC ono nga wa DP n'amugaa nti Akbar Nochon ng'avuma oli n'amugaa nti Okulutu wazaalibwa ennaku zekyabulako kale mu byonna by'obadde otambuza bwe nkutunuulira amagezi go galina kye gabulamu olwa elementi eyo Okulutu n'atwagga n'anyiiga ate era n'ababuka ali asituka mu katebe ajja ayambalira ono owekitiibwa Amos Kalule Sempa ate era nga yali finance minister mu budde obwo n'ategeeza oli Okulutu nti Okulutu kakkana ffe wano mu Bwakabaka bw'e Buganda ekigambo kiba kizito okusinziira ku oyo aba akyogedde n'amakulu gaakyo naye ono bwe mumutunuulira buyinza bwe bumwogeza ebigambo nga bifaanagana kale nja kukusa bubeere mukkakkamu oleme kutwala nnyo kintu kino kubeera mu maaso oba kugenda mu maaso nakkakkana n'atuula naye okutuula kwe n'obukkakkamu bwe yassaawo yali akyayina ekiruyi nga bw'olaba amata bwe gabanga gayidde ne gabimba n'okendeza mu muliro ne gajja nga gakka mpola n'oli Okulutu bw'ati bwe yakkakkana mpola naye nga omuntu ajjudde naye bwe gutyo bwe gwali naye kye twetaagamu kyekiriwa nti olwaleero mu mbeera gye tulimu baganda baffe abali mu buyinza babukozesezza mu nkozesa ate yooli Nochon yategerezaamu Okulutu n'amutegeeza nti wazaalibwa ng'ennaku zekyabula bwetyo bwe tuzze tutambula mu byobufuzi byaffe nga tutaddeewo mpisa ne tutaddeewo bikolwa tetutaddeewo na bukkakkamu eri abo be tukulembera naye akaseera kaatuuka ne UPC neva mu buyinza oli yabuuza ekibuuzo kye kimu nti mwegereese era ne mwessaako ebitiibwa n'amatiibona ge mwambala nga mutegeeza abasigalidde nti mmwe muli b'amaanyi naye ow'amaanyi gy'ali n'abasindikira amataba yabuuza ebigambo bye bimu ti abaffe amaanyi gammwe galiriddawa na bino bwe bibadde bitambula ebyobufuzi byaffe mu ggwanga nga bw'obiraba bibimbe ne bifaanagana amata Bobi Wine His Excellency the President ngerinnya ly'otadde mu introduction gladiator noli naga nti gwe gladiator
ne tujjanga tutambula mu ntambula efaanaganako bwete essence gye njagala mu yeeriwo abaffe bitugasizaawa ffe be bakulembera waliwo bwe wabanga tewali ebyobufuzi bwembiraba kati ye introduction gye mbadde mbawa nze kambawo entegeera yange mu byobufuzi byali badde biteekeddwa kutambula bite abaffe okusinza ku ebyo tubadde tuyitamu ne gye tulaga ki ekiteekeddwa okugwaniramu abo abatukulembera ow'ekitiibwa nja kutandika na His Excellency President nti ebbanga lyonna wajja n'essuubi ng'abantu bali kulinamu ddene era abakulera ne bagamba nti ddala oyo azze tuyimba n'okuyimba nga baategeeza Kristo nti ozaana gwajjira mu linnya lya Mukama ozaanira ddala naawe wewajja bwettu bwe twakuyimbira ennyimba zeezimu kitta we tubuuza lwaki tuzze tudeterioratinga step by step si kukwagala nti kwekungi ate okukukyawo kwe kujja kweyongera question weeri mu NRM lwaki kiri bwe kityo ku His Excellency President as well as the party nga tonnatunuulira bazze bakuvuganya bali wasa okujja ku ggwe mu byobufuzi nga 95 twate enkola y'ebibiina mu 25 ne tutunula nga tujja tutambula bwe tutyo naye empisa n'ebikola bibadde biprevailinga bye bireese ttiimu eri ekigambo people power n'abasigalidde basanze mu bikola y'ebibiina n'okuvuganya abaleese ggwe okuba nti wooli bakuvuganya abaffe mbiraba ntya nti we tutuuse nga pati ya NRM ne His Excellency the President wakyali olunaku lwonna lubugattibwako nti ojja kudda buto era ojja kudda bujja it is impossible. Likewise nga naffe abajja buli oluyitako terugamba nti okyali muvubuka navuganya 2011 yali 2016 ku kifo ky'abavubuka nga nina emyaka mirala ne giyitawo olwaleero bwe ŋŋenda mu maaso ate sidda buto sikyajja mu bavubuka ni wankubadde ate ndabika nti 35 bakubala nti oli muki muvubuka naye ate eri bwe bayogerako bala etteeka likugamba 29 and below ye muvubuka oba nfuna bulungi kaakati wano ne His Excellency President buli olukya lukusembeza ku ntaana naye amakulu tuvaawo tutya ate ntaana eyo neebanga tukyayogerwako bate neesigalawo neligaseyo neebanga ekyaprevailinga betuteekeddwa tutula ku mmeeza tulongoose ekyatutwala mu nsiko kyali ki ebbanga lyonna tuzze twogera ebigambo bye bimu ebyo kaakati tudde ku opposition mu byobufuzi Museveni ne government mu myaka 35 egigenda mwana gyakulemberedde tewabaddeewo kalembekkereza kakulaga nti tujja gwanga mu step A tulize mu step B unless we are static bo be bakaddiwa be bakyuka abaffe bwe gwanidde okubeera kaakati ate opposition mu kujja kwayo ate tezizze na viability capacity egimala kakasa nti kikyetulaga tuve kwono tusesetule ebigere byaffe tudde kwaliwa kwoli ebbanga lyonna mbategeeza ebigambo bino opposition nga bwenjiraba tennabeeramu muntu yenna ali waffe kale nkyanoga nti bwe mutunulamu agwana obwa president okukyusa eggwanga lino lwaki mu ntegeera yange kiri bwe kityo mbalaba mu kifaananyi kya bamuzibe 5 abaali beebuuza ebbanga lyonna enjovu efaanagana etya nga tuwulira enjovu nnene bajoogerako bingi bamuzibe abo naye bwe batuuka ku kifaananyi kyogga nti bagende balabe ku njovu baabakwata ne babateerawo enjovu bagitegeere naye buli muntu yatuula mu position mu yatuula yafuna ekifaananyi kikye eyakwata wansi w'olutega nti ye enjovu bulijjo ebbanga lyonna kipiira bupiira olw'okuba yakwata lubuto lwa njovu wansi eyakwata ku masanga ku matu gaayo yaga nti enjovu bajoogerako lupapula bupapula oba nfuna bulungi eyakwata kakina yaga nti ye enjovu bweti bwefaanagana ye yakwata kugulu naga nti bulijjo kiwaji buwaji naye baabulirawa bamuzibe abo olwa perspective bonna gye baafuna okusinza ku positions zaabwe singa bamuzibe bano 5 bateeka mu perspective egamba nti gwe wawulidde kira wakuttewa baaligattaganyiza ekifaananyi ky'enjovu ne bakifunira waki awamu naye tebaagattaganya birowoozo kubuuza ono gwe kiki kye wafunye buli omu perspective mu position mu yatuula ekyo kye yatwala
nabwekyo opposition ye yaffe ebbanga lyonna eganye okugattaganya ebirowoozo byayo ne bateekawo nti tukoze bino ekwegatta ne kuno naye tubuuza bagattaganya batya ebirowoozo ebyo bajjemu ekirowoozo eki noga ndi wa DP nze ndi wa FDC eno people power ndi wa jema fenna tugenze unification yaffe y'ebibiina twagala constitution yetugattanga eri egi abaffe constitution yebo tumala ogigatta birowoozo ki ebiva mu bannayuganda tulyoke tukole manifesto egwanidde okuwulira nokakasa tunaateeka mu ebyo abaffe eminyago gyaffe bwe tuwangula ebiina bigenda kubeera bitya nsigala ndi wa DP naye ngenda kubeera muki wakyali akalumanywera mu opposition gye tulina beba muzibe abataano abatanina bagattaganya kifaananyi kyabwe na ggwanga lyefaana litya enjova eyo lyeggwanga kaakati njagala okubategeeza ebigambo bino genesis y'eggwanga Uganda ebyobufuzi byalyo n'okujja kw'ebibiina ng'oggyeko endagaano za Buganda essatu ze twogerako entakera 1994 olwendo olwereere 55 bwe twayingira mu bwetwaza okuva mu 1962 twajja nga batuwadde ekigambo ky'okwetikka eggwanga lino nga bakittawo ate tulimbuda nnyo mu kutegeera kye twetisse nga bannayuganda n'okugamba nti twate enkola y'ebibiina n'abazungu tuteekerawo nga DP yajja mu 1905 mwebiri tetwategeera bibiina byebiriwa abayiva abaaliwo nga bw'olaba Abu Mayanja n'otunuulira abasigadde bano Bakintu Musoke n'otunuulira ow'ekitiibwa ono taata wa Bebekulu yani Bidandi Sali n'otunuulira ono omugenzi yakafa abaddewo Kivedinda Prime Minister n'abasigalidde mu kirikiya bwe y'obutegeevu ate babakyaya amawanga gaabwe ne baunify nga kino nga bagamba enkola ey'obwakabaka tujja gikirizaamu 1958 ow'ekitiibwa Abu Mayanja bwe yaweebwa ekifo mu bwakabaka bw'e Buganda okuba minisita n'akiwaana era n'adibizo obukitiibwa kye baamuwa olw'okuba omukulu w'essaza gye mutegeeza nga amuwabula namuga nti mutabani ekkubo ly'okuttaawo twalirongoosezaamu yali looya Abu Mayanja naye bw'atunulira omukulu oli ow'essaza ng'amuga nti mutabani n'akiwaana naga nti ompita otya mutabani ndi mutabani wo n'agezaako okuwandika ebbaluwa naga nti sijja nakukola mu kifo ekyo kabaka kye yali amuwadde eky'obuminisita naye amawulire gafulumya agaaliwo mu budde obwo nga gababuuza ku oyo munnamawulire nga Dr. Hebwa bw'oli oli n'akubuuza naga nti naye gwe agafe mu ggwanga obiraba otya n'oli bamubuuza omuzungu naga nti okusinziza ku mbeera bwedde etambula mu byobufuzi nga bwe mbiraba waliwo okwejjusa okusemberedde ate okutaliiko komo naye nga yali ategeeza Abu Mayanja okuzira okkeera enkya naga nti nkubye obwami Ssaabasajja Kabaka n'amugamba nti ekitiibwa ekyamuweereddwa mu lupapula luli si kyangu kya kkeera enkya n'ojja osaatuuka n'ogaa nti kyangu kkeera enkya Buganda okuwa ekitiibwa ky'obwaminisita by then olwaliro kkeera enkya n'ogaa nti Jakana awoggana nnyo era ayogera naga nti bamuwadde wa vice president gw'olaba kiri wase n'oli bwe yagamba mu lupapula luli naga nti si kyangu kyakkeera nkya mu Buganda y'olwaliro kkeera nkya nti bakuwadde obwa minisita kwe kwejjusa kwe yali ategeeza Abu Mayanja naye ekikolwa kye kyali kituukawa kyenjagala okutuukako ku bano yakitegeera nti Abu Mayanja bagenda kutankaaga mwegi bwe naayingirawo ne bajja kundabira eri kyava awandika omutwaga nti crossing the Rubicon naga nti olwaleero nkowoola abayivu bonna bajje wantuule ensonga eno eyambu bwakabaka tugikube eveewo nkulaga we tubulira n'okututa kw'ebibiina nga twali tetunnaba kutuuka n'otutegeera ebibiina essence kye yali badde eteekeddwa okuba mu bibiina byaffe bye byobufuzi ebiri mu ggwanga ate era bwe tukyabulidde kaakati omuyivu oli Abu Mayanja yakuba obwami Ssaabasajja Kabaka naye ng'akitegedde bwabaddewo ebibadde bitambula eno emabega nga bagamba omuzungu waava mmwe mugenda okuddawo kwe kusambaaza biri ne bayingira mu political parties zino naye nga essence n'obutegeevu tebubatutteeyo
ate byakulya byebyobufuzi ebiri mu ggwanga Uganda. Kaakati nze nga bwe mbiraba naawe bw'oba obitunuulira ogambe nti gwe bw'oba otunuulira opposition eriwo n'abatukulembera bo nga we bali. Yes, ndi wa party ya NRM naye tetuli wase n'ebyo byetaagibwa tetunnabitunulako. Omuntu wa wansi abaffe eggwanga lyaffe. Number 3 ye essence ya originality gwovaawa. Ndi Munnayuganda ndi Muganda. Yes. Ndi Munnayuganda ndi Munyolo. Embeera eyo bwe tuba tugitunuulira nga tugigatta ly'eggwanga lya unity in diversity naye enkola ey'ebibiina ne mwe tuli tennatuba tuwa picture emala mu byabufuzi byaffe. Kyegambidde nti mu opposition sinnalabayo ali wase kukwata nti asobola okukwata omumuli. Ebbanga lyonna mbadde nkola apiiru ne ntegeeza ekitiibwa Bobi Wine ate era mukulu wange ne mugamba nti ebigambo bino mbikutegeeza nti eggwanga nga tunaalira sooka otegeere eggwanga kiri okulembera era lyoyagala. Esitese 13 zino nga bannayuganda tebannakyusa essence yabwe nantegeera kutunuula wali we pinpoint on them okakasa nti eyo yentabira etugatta tewaliwo tugenda sesetula kigere aheebwa. Nothing at all. Buli agenda okujja atule mu ntebe agenda kunoonyaayo babe. Eryo ly'eggwanga. Lwaki tetunnabaako n'ekyo kituga nti pati ya NRM mugolokoke era musitukiremu ebyatuyingiza mu nsiko ennyingo nnamba 7 ebirongoosa eggwanga tuliteeke ku pesi kweteekeddwa okutambulira. Ne banna opposition bali babeere viable n'okutunuulira eggwanga lyali badde lyetaaga kutambula litya mwe babajja ebigambo bya manifesto ne constitution bagitunulemu biki ebyetaaga okulongoosa eggwanga tutunuulire parliament tugisaba tutya etunule mu nsonga ezo ezitugattira awamu ebyobufuzi birongooke. Naye wano we tuli Bobi Wine tayawukanye yadde n'akatini bwe kati ku byonna pesi bw'obadde otunuulira okujja kwa Dr. Besigye. Bankutte bantadde bantutte mbaamagye bakutadde banvuze mu mmotoka batukomezzaawo abaffe batuganye okugenda egindi naye nga tukuba obuseppiti ne batugeeza nti ekyo kyekikolwa ekituufu naye nga bw'owuyinga eggwanga Uganda tuteekeddwa kuba buseppiti. Ne bategeeza nti Dokita yalagidde essaawa eziwera nnya mwenna munyiga eŋŋombe ne bazinyiga. Abaffe when we were awe tugwana byebyobufuzi ebyo kati ze dikoye ez'ekyana ekito ezeetageddwa okutunula mu tugambe nti abaffe eggwanga lyaffe tulyagala ku levo ki ani agwanidde ebikolwa n'entegera bitambulira waki wamu. Bayibuli kyetegeeza naga nti mu abaana b'emisota ebyabawandiikibwako nga biri mu layini eyo mugezeeko bitegeera. Yona bwe bamusindika n'ateekamu ejjali naye nti nsindika otya muwaabu abatawulira abatategeera n'adduka ku kiragiro kya Katonda. Katonda amuga nti Yona obujeemu bwo saagala mbuteeke mu kikolwa nga nja kukolimira gwe nabali. N'agamba nti naye okukusonyiwa eryato lino lyatankula basamize bagenda okukuba empiki nti ne bamusuula mu nnyanja ennaku 7 ng'ali mu kyennyanja shaka naye gende muwandule mujja kazinge neneevu agenda fulumayo bwanaga naye wano siwe baali bantumye wano. Abaffe tukyuse perspective eyo tugisse mu bikolwa byaffe ebyabannabyabufuzi. Ebbanga lyonna ffe nga bwe mutulaba abantu be mukulembe tulina bye twetaaga ebiteekeddwa okulowoozebwako ng'eggwanga eritugattira awaki naye ate mmwe ebirowoozo byammwe bifaananye bya Yona namukwata kkubo ddala. Kyetubuuza Katonda abeeko ku mmwe gwamira asooka ategeere wali afa dda. Abaffe eggwanga lyaffe mulitunudde kuli weeyinga kwenkanaki naawe oli dokita perspective eyo bw'ogiraba eddawa ebyobufuzi bwe bityo bikyali nga tukyali mugaddi b'engali. Bobi Wine banze nga people power agireese n'amaanyi weegende tufunamu ekigambo nap naye bwe tutunuulira ebikolwa bye tebyawukanye na bya Dr. Besigye enkwata y'emu. Tubuuza waliwo connection awo webuuza naawe connection ne Museveni bweba teriiwo
Dwaki temuddayo ku mmeeza ne muddamu ne mutuula mwenga bannabyabufuzi emyaka gino 5 gyali badde gya kigenderwa kinene ku His Excellency Bobi Wine naddayo n'abuuza eggwanga lyetaaga kukola litya ng'abuuza bantu n'abanga akuba enkyala ze n'abanga asinkagana abantu n'abuuza ku mulundi guno nsobi yali liddawa twetaaga kukola ki tutambule tutya ebyemisango byali automatic yetayinza kuguwangula ekyo kimu eyentegera y'abaddugavu mu bakulembeze bwe twakafuna so si ntegera y'abaddugavu nti ffenna general tutegeera mwaba abatukulembera yentegeera yaabwe oba nfuna bulungi muwawaabire yiteeno mu balamuzi baako kyobategeeza kyojja mu miro ne kikaaba oba nfuna bulungi n'otegeeza ate omusigadde nti gwe otuvuganya ne bwe tukukwata egye tukuweera amateeka ojja kuyita wano byebyobufuzi bye tulimu ebyagadde bengalye owa opposition ate gavumenti ye mubateerawo golaba kiwa amakulu nze bwe ntunuulira ebyobufuzi ebiriwo opposition yonna njibale mu angage ate agiteekawo yatukulembera lwaki nkugamba ekigambo ekyo lwaki bonna ebikola badde batambuliramu byebimu ng'oggyeko ono lumira mwoyo Museveni n'agamba nti ebbanga lyonna ye yeetwala okuba nti zispiria naye akagalo kali ke nakugambye aka Akbaru ne Chon ke yagamba okutu nti wazaalibwa okyabulamu n'amutegeeza nti ebigambo ebyo owekitiibwa Amos Kalule Ssempanga yali finance minister n'avuga nti ebigambo bisinziira ku bunywevu bw'oyo ababyogedde okuwa amakulu gaabyo na kino bwe kigenda okufaanagana abaffe yo Excellency the President gwe ggwanga bw'olisitulamu bw'oti tuweeyinga okutuuka awo we tuli nga we twaligwanye mu myaka 35 abaffe mu opposition abajja ne muga ntuvuganye ono omukono gwammwe bwe muli gwewazisa okukeera enkyanga temulina ata kyekwoli eyo opposition omutuufu agenda okujja asobola okujjayo eggwanga naye nga nze wabuuza nti ebyobufuzi obirabawa ndaba situlina opposition ate tulinawo gavumenti tukyalaakinga ani ali wase tuli ku guzmatch etava mu kifo awo wetuli Uganda bannange Uganda yo yeewuunyisa ate ekyewuunyisa naye nga kyekituufu mukulu ono kyayogeddeko nti bannayuganda kye tulina okukola bintu bya kwegatta ate nga nkize olunaku olwaleero nti opposition singa batuula ne bejjamu wakiri muntu omu bw'ati nogamba ffenna FDC mention twaliza mulonde president omu ba MP beronde mbibiina byabwe ndowooza naye ate ba president bali tudde ne bejjamu omuntu omu ne bagamba waayo ono asobola tukulembera gladiator naye wuyo wali mwegatteko oba ne tibu habula aleeteyo omulala naye naye kugamba pati zitambule oba pati endala yeetondewo tusobole okutambula eyo yendowooza ya honorable Jakana alese bye birowoozo bye ng'omuntu era twali mu kutambatambula awo tukyali mu kwebuuzaako oluvannyuma lwa petition okugikolako withdraw tuddawa ye Uganda girabawa ye his personal analysis and those are his personal opinions so temubiwaka naawe okirabawa ate kikyolaba tukyali mu kuwayamuko tugenda mu maaso mukulu honorable eyo perspective yo tugirabye era n'abaana abawuliza abaffe tubaagala nyuma bale kutuwagala katwengereko mu maaso mukulu honorable mabega kaawo amanyi tuli ku perspective nanti wakola psychology ate wakola ne law oluvannyuma ebigambo byali biyindayinda nti gwe awamu ne taata Naduli Major mukadde waffe oyo kakensa mu Buganda kye tumanyiko nnyo ebiyinda nti bagenda kubasaanyaawo kakati embeera bwe tukolako follow up eryetya kikyemu basically kiriwe kitwe kiche muulira nga mu abantu what is your personal perspective towards what took place before you get things of that kind mbere mujiraba mutya oba situation eryetya mukasera kano temuli bera likibale nakamu ekiti kinako kupako bwera likirivu ki era mbere ogiraba oti mbere eringa bweri babadde badde eggulu likuba let us say babadde teririiko ekyo ekyo kyali badde kigwana kubuuza nti gavumenti nga tennayanukula ku ebyo bye twagiddiza kikyali badde ekibuuzo nti waawuliddeyo kukiva mu gavumenti naffe tubuuza lwaki Museveni tannayanukula twamuddiza kati tulina kulinda gwoba obuuza
saba nnyo nti tusaba Oweekitiibwa President ayanukule ku mbeera eyo ekitta bantu ekyo kimu. Number 2 ku migozo banewo n'empulirizo ezibadde ziyita ne lisiti eyafuluma ku bantu abaaliko Jakana Naduli ne kitaawe ku lisiti kwetuli Oweekitiibwa Kasimu Nakibinge oyo jjajja wa Busiraamu mu Uganda naye kwali ne bukeeje ne baga nti owanaapo mu Northern Region naye kwali ku lisiti. Faza Musaala naawe yingirako n'abasigalidde. The question is bannayuganda bali badde batunuulira kuteeka president kunninga nti kwebyo ebyogerwa tekyetaaga gwe silence. Mu mateeka silence means yes. Mu mateeka silence. Etteeka singa bayogera ekintu ekyo gwe n'osirika nga kikuddira n'osirika etteeka liga nti tukikakasiza kituufu penalty ebeddawo. Number 2 ne ku muzadde mu mateeka singa omwana akola ensobi n'osirika bwoti n'abanga baga nti omuzadde yaganda yasirise busaga nti omuzadde gumusinze. Etteeka liga nti silence means yes. Kakati president bw'asirika n'abulwako kyassaawo ku nsonga eyo kimukakasiza ddala yali ayagala kututta. Bw'aba interesting ekyaliwo ensabe yange yasigala yeemu nti kikuddire n'abenjuuyo nawe Katonda basseemu obutabanguko mwette mwekka ebbanga lyonna Naduli tattanga kwalonda nakayirimu Nobo Mayombo Naduli si yamutta. Abaffe noona abaddeko simanya yaani oyo gubadde boogera Kenya yaga tuli ne mundu Jen oba Major oba Brigadier yakafa by then. Abaffe liya kategaya Naduli si yamutta. Yes, bantaliza. N'abasigalidde bonna abadde mu kiiki mu bajja nabo si ffe twabatta. Ebyo byammwe bw'oba olina ky'onenya ku ekyo tagwokakasa nti alina ensobi era naawe ejja kuteekuvunaanye. Bayibuli yagamba n'olunyiri lw'enkuwa mwewala okuyisanga amateeka ng'okufuluma kwammwe mu bitiibwa byammwe bye mulina amateeka ge mwayisa ge gabakwata kubanga temulinaako buuzi bwa musango ku go. Ekyo kye kigambo ekyaddizibwa Oweekitiibwa Mbabazi bwe yayisa amateeka akukwatagana ku bikwekweto naga nti bw'obanga toweereddwa bbaluwa toteekeddwa kuba lukuŋŋaana lwonna. Bw'ajja ye nga jidde mu kali kasima NRM Kanyonyi ne bamutegeeza nti etteeka gwe waliyisa lino eritakuba bimeeza bino tetulina bwe tuza kigamu nedda yeewaka. Ne kino bwe kigenda okufaanagana muyise amateeka n'ebiragiro byammwe nga bivaalinga kwabo bye biteekeddwa okukwata. Naduli yakola ki? Oweekitiibwa Kasimu Nakibinge simuulirangamu muze gwonna okuggyako nga byamunda nga bwe tuba n'ebizibu byaffe nga basajja ku basajja nga basangi laga nti waayo omuntu oyo kale tunaalaba ne mubeera eyo. Ebyo bye simanyi naye biri open sinaba lwaki kubanga bwe tulaba ne opposition n'entegera yaffe buli kulembeza ajja nga alowooza okumuvuganya olina kuttibwa. That is nonsense na buto bwa birowoozo. Lwaki toteekamu ebyenkola ebiteekeddwa okuteekebwa mu ggwanga gwe n'olowooza nti bwe tunula Haji Naduli oyo bampu empulirizo nti ayinza okwesimba okuba president emyaka 78 ng'ojja kuba president. Abaffe nga talina na kyekyo interest yonna gy'alaze okuva emabega gwe n'omugaa nti omulowooleza ekyo lwaki temukolimirwa abaffe? Nsaba buli lukwe lwonna olunaaba lukolebwa naye excellence waba tennaba kuvaayo n'aga nti nnyanukula ku mboozi egamba ebyo byali si bituufu bye bagamba ku Naduli nti njagala kumutta ne lisiti gye baafulumya. Kitawe wendi nkubala nti oli mutemu gye tuli ate oli mutemu oli kitange ate era neyo lisiti abagiriko oli mutemu ku bo ebbanga ly'omala ng'osirisa yanukula naye yagamba nti mutya ki mu bannannyini lwazi. Kyekibuzo kye yabuuza Katonda nange mbuuza nti okutya kwange kuyinza kubeerawo okutya nga waali byebyo. Wewa yoyo honorable tunaatera okuva ku mpeo zaffe mikono gyaffe na FLASHLIGHTUG mu Uganda mwebale nnyo mwebale dati mwebale kutwagala tukyaliwo wano eruweero tuwayamu ko twebuuza ensi yaffe Uganda tuddawa ffe abaliwo
twagala ensi yaffe waliwo abataagala ensi yaffe Uganda naye ate omukama ge mubezi waffe tukyaliwo nnyo tulaba future yaffe entangaavu maaso awo ensi ensuubizo oba ensi empya eba Uganda empya tujja gituukamu nga natera okumula mukulu honorable omanye ebigambo ebikuvaamu obudde obusinga biwomerwa amatama biwomerwa amatu musonyi omukaawo nja kwebuuzaako gwe magezi ki ge wali waddemu oba the president currently oba and even upcoming presidents in the future massa oba opposition leaders what would be your advice? Where do you think that which button should we press if you want realistic change viable to our nation? A very big question indeed. It is really surpassing people's understanding. Nature nsobola okutegeeza nti ebintu bibiri bikola. Ekisooka ku kyo kwe kutunuulira eggwanga Genesis yali mu mwaka w'1962 baali tuddiza mu capacity ki? Ekyo kimu. Emigozo bano gye tuzze tusisinkagana okuva 62 up to where we are. Kitumala okumanya nti eggwanga litwebadde twetaaga lyetaaga kuba litya. Ekyo kimu. Number 2, kwe kuddayo kutegeeza Parliament eddemu ekoolinga good report ya President yateekawo ekitiibwa omulamuzi Odoki. Tiddayo obuuza abantu beetaaga nfuga ya kika ki. Tujjewo akatundu kano akasatu mu ebitaano ke yajjamu ye President n'aleka 98 n'aleka n'65 ebyali bya bannayuganda. Awe wali cause tulina okutandikira ko buli mukulembeze ajja n'ono aliko tuba twetaaga kutereeza ggwanga. Abaffe bwe tukitunuulira kiri kye baali beetaaga ki ekikyetaagibwa essaawa ya leero referendum bwe bayeetaaga tuyise. Baliwo abakkiriza mu nkola ya states ne federal system. Ya states 13 nti weeri bwe tutunulira states 13 ezo zaali badde ziteekeddwa kuba zitya. Lwaki obudde tubumala nga ssente gye mu 7 years kwata n'azitindikira district nga bannannyini jurisdiction ebo gye bali bakabaka zikwata ozisindikire Obuganda ozikusindikire Obunyoro ozisindikire West Nile ne Madi bo bakole dissemination ya ssente zaabwe baagala ki n'engabanya y'emirimu. Ye federal system. Abaffe etteeka weeriri mu constitution nga ligamba nti district za ddembe okusobolezebwazo eri kabaka oba mugundi ya jurisdiction y'obwakabaka gy'abali bakyuse etteeka eryo libe nga likyuka liddemu liga nti ssente mu local government tetukyasindikira district tuzisindikira bitundu. Ebitundu byo bigabanye ssente zaabyo mu district bimanyi biki bigenda okukola. Nongamba nti olwaliro okusindika ssente zijja ku district neetemako neesindikira amagombolola. N'opimapimanga eggwanga Buganda, eggwanga Bunyoro, eggwanga Busoga, West Nile, eggwanga Eastern ligwana kubanga lyenkanankana level y'egombolola. Lwaki bali tebakola engabanya y'essente zaabwe ne babanga tewakyaliwo gino migozo bano. Abanajja mulowooze ku ndowooza eyo ey'essente 13 viability yali mu federal system tusobola okugabana cake nga buteekeddwa okugabana kuba tetuyinza kwenkanankana ng'engalo bwe zifaanagana ne Katonda bwatu yetussa mu level. Newankubadde Abaganda mutulaba nti tuli superior ate twetwala okuba nti twekuluntaze era tuli ba waggulu. Ebyo byammwe kubanga kye tugobera tukimanyira kye tukyagala. Mwali badde mutujja mu magezi gagamba naye mmwe mukola mutya gwe mukwano ogwo. Kituufu. Nekyo ku mukulembeze yenna jjadde mwakitunuulire eggwanga twali badde tulikwata tyanga ffenna weetuli naye omugabo ogwo newankubadde Abaganda tuli waggulu tetwenkana Bangereza. Kituufu nnyo. Ate era ne bwe tuba nga tuli ba waggulu nnyo Bungereza teyenkana China. Not at all. We cannot be at the same pace. Kale tukkirize ekyo obwetoowaze bunajja tusabe na Katonda tinaffe tuteeke wano ku level eno. Katonda bankuumire. Wewa yeyo honorable munnange twanza tweyanzeege emeka kimwe bali kutwagala. So mwenna abali mu Kampala abali e Bulaaya
w.ug mwebale kutwagala, mami dad mwebale kutwagala, and Faith mwebale kutwagala, Linda mwena abali Bulaya, Baloviso, ba Mkani, Dubai, South Africa, abali mu Abu Dhabi, mentioned London, Bungereza, mwebale nnyo, mwebale ddala. Awo tukomye olunaku olwaleero na hawamu ne honorable atwadde ko analysis ze abatwadde his perspective, atwadde opinions ensi oluvanywa lw'omusango kolako withdraw Uganda agirabawa yagitolabye atulagiridde yoko natwa n'amagezi ba opposition kyetwalikoze immediately singa twetwetaaga enkyukakyuka FDC mugate ne NUP gate ku DP kugamba mukole coalition ya mwemu tusobola okufuna obukulembeze obunatwala mu maaso awo. Abankumi atakumira mpera sigeni gomajua mahebwa Rogers the Flashlight channel Uganda. Keep subscribing on YouTube, ku Twitter, awamu ne ku Facebook mujja tusangayo era bulunaku tubasaba mwe abali eyo covid yakyaliyo mwekume ddala naffe tukume ddala n'ekibamba abantu bannaffe mwekume omukamage mubezi waffe katulabe wawe tunadda akumata kumira mpera